era nga beetegese okubeera nga baddamu ebibuuzo byabwe. Twongera okwebaza bannaffe abakwasaganyizizza okumu naffe okulaba ng'ate akabbinkano katambulira ddala bulungi. Mu bano mwe muli bannaffe aba Buddu Institute of Design and Technology nga lino ssomero lya byamikono erisangibwa oli e Kabale Bugonzi, mwebale kutwegattako. Bannaffe aba St James SS wali ekyotera, tubeebaza mwebale kweyunga mu nteekateeka eno ne mugiwagirira ddala. Bannaffe aba Pion Tents and Manufacturers wali ekijjabwe Masaka City, bannange mwebale okufissaawo akasente ako ate ne mukateeka mu nteekateeka eno esobole okubeera ng'etambulira ddala bulungi. Masaka City School of Nursing and Health Science wali ekalagala mukungwe, mwebale nnyo nnyini ddala nammwe okutweyungako mu nteekateeka eno. Bannaffe ababazannya n'engo Guest House mukimanyaawo, mwebale nammwe okutweyungako, mwebale nakusuza bantu baffe. St Andrews Greenlight Junior Academy Primary School wali ku Kapendagwe, bannaffe nammwe mwebale nnyo, mwebale okutwegattako. Kati bannaffe aba Broadway Confectionery Services Limited, mwebale eddala okweyunga ku nteekateeka eno, ate era mwebale okulaba abaana baffe eri olubuto. Mwebale abaana baffe bagenda okutuuka ku muzinga Luguwama nga bateredde bulungi era nga embuto ziba bukadde. Kayira Aloysius, gwe tukwebazaako ensusso kubanga gw'omu ku bibala ebya akabbinkano, ate ne tugamba nti webale kubeera ng'ojjukira nti akabbinkano si kangu n'ogamba banno abanaavaamu okubeera nga babaako ne kye bavaamu nga balina. Webale kubeera nga ate ojjukira obulungi bw'otyo. Mwami omulangira Kalema taba mwami abeera mulangira, ate kasimbule effumu wano wenditadde. Abayizi baffe tubasendesende mpola mpola tugguse ate wali wetunaafundikirira. Tweyanzirwa omulungi awuliriza nange enkwanirizaako nnyo ku 98.8 ne 95.5 Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo, www.radiobuddufm.com. nawo oba otufuna bulungi. Nkugamba bulijjo nti wano Engineer Jesse ebintu bino abituteerayo ku mikutu egyo gyonna egya Radio Buddu kweri Instagram, YouTube, tuteeka ku Facebook page, n'atuteeka wonna gwe w'osobola okuddiramu n'olaba ebintu bino ebyakabbinkano abeerawo wano buli lunaku. Kigemuzi wange waali omukyala Pros Kabanda yeddira mbogo, tagikwatako, tagirya na kugirya, naye yasuba obuwoomi bwayo kufa abagirya. Muzzukulu wa Nviiri mbi Ndawula Liberito ogambye eki, naye ali mu byuma eno abitetenkanya amaloboozi ago n'ogafunira ddala bulungi nnyo nga bwe gali. Olunaku olwaleero twetonda tusazizzaamu omubbinkanya omu. Omubbinkanya ono nga ye Kayanja Abiru, yali yatugamba wa Misanvu Senior Secondary School. Bakakujege baffe bagenze okwetooloola Abiru ono ng'ate wa Misanvu Islamic. Tugenda okumugamba tuleetere ku bbaluwa eraga ebigambo ne bimutabukako eby'empapula. Ate wano munnange tewabaawo kuttira muntu ku liiso. Bw'atyo omusajja wa Katonda n'aga nti ku lw'obulungi bwa kabbinkano nkeeresezza. Weebale nnyo Kayanja okubanga ekigambo ekyo okikoze bulungi nnyo bw'otyo, ate n'okakasa nti mu nkola ennuŋŋamu efaanagana bw'etyo ebintu oleka bireke. Naye olwaleero tulina abawalajjana babiri, era bonna njagala okubategeeza nti wadde mulabanga abayiseewo naye tulina okubabbiikanya. Ebibuuzo byammwe byaseetingibwa weebiri. Era olwaleero njagala okulangirira nti olubbinkana olusooka oba ekitundu ekisooka oba laawundi esooka ewedde olwaleero eggwa. Olunaku olw'enkya tuyingira olubbinkano lwavaawo mpitewo. Kozi wagambye otya? Asigala talaama. Olubbinkana luno lugenda kubeerangamu era nabwo ababbinkanye bana, tujjako babiri
Nasuna natunuulidde nga ndwogera kansookere nakuggwe. Nasuna ogenda kudda wootudde ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno lugenda kubeera lwakusatu. Ogenda kubeera ne Mugerwa Patrick wa Africa with Love, Semakula Joel wa Kibinge Islamic, Semuddu Eric wa Bwala Secondary School, naawe Nasuna Janati wa Nelson Mandela. Gwe muwala we kaaliko kaakati njagala abalenzi abo otandika obbawoomingira. Ntandikidde awo nno naye nga 6 lwe lunaku olw'enkya lugenda kubeera lwakusatu. Tugenda kubeera ne Kaleba Emmanuel wa Grace Christian School, Christian SS Mbira, Segirinya Ali wa Kings High Rukaya, tubeere ne Sega wa Joseph wa Kikungwe Senior Secondary School, ne Kiganda Franka wa St. Joseph Mary Mbirizi. Be batutandikira vaawo mpitewo olunaku olw'enkya. Ku Lwokuna ng'ennaku z'omwezi 7 tugenda kubeera ne Nakalembe Rose wa St. Nathaline Kamuzinda, Kigonya Benedict wa St. Thomas Aquinas Kyetume, tubeere ne Nakigudde Naume wa St. John Kabwoko, ate tubeere ne Sekyondwa Achilles wa Notre Dame Senior Secondary School mu Nnyendo, Word teacher mukulu Isiko eyasomesa Pros Kabanda Divinity nakati akyamulojja. Oba omulojjako ki simanyi, oba lupapula kiro yasinga okulya li paper 4 gye yasinga okusoma. Osese Nankima. Kale tugenze nga 8 lujja kuba olunaku lwakutaano. Kiweewa Vincent oli wa Masaka Town College, Muwaswa Joseph Kiganda oli wa Kabaale Sanje, Kikabi Ivan oli wa St. Paul Kyanukuzi, ne Ssenyondo Sudaisi oli wa Kibinge Islamic. Olwo lwe lunaku olwokutaano. Olwo tugende ku Mande eringa ennaku z'omwezi 11 tujja kubeera ne Natasha Olivia wa Grace Christian SS Mbira, Nakagwa Jovia wa St. Mary's Mbuye Senior Secondary School, Nambatya Hawa wa Nelson Mandela Senior Secondary School, ne Nannozi Dorini wa Deka Senior Secondary School eri Ekyebongotoko. Kati tugende ennaku z'omwezi 12 lugenda kubeera lwakubiri ye Muwonge Ronald Kabaale Sanje, Nalunkuuma Justin Kaakabajo Senior Secondary School, Nankima Harriet wadde tannaba kuyitawo naye tumuwadde naye ekibinja, oli wa St. Yohana Maria Muzeeyi Bigada, kirasi ya Nankima gy'otampadde. Nankima oli wa kirasi Senior 5. Senior 5. Ate tubeere n'ekirabirawire wa Breast Sacrament Secondary School Kimanya, Mugerwa Patrick ne Semakula Joel, Semuddu Eric ne Nasuna Janati mo mugenda okufundikira era olubbinkana luno. Simanyi lwaki Nasuna gwoggalawo. Kaakati nno ebyo byebyo eby'ebbinkaniro eritandika enkya mutendera gwavaawo mpitewo obukodyo tubukyuse. Era olwaliro kennyina akadde ababbinkanyi mwenna olubuli tuuka ku mutendera oguddako tunywezaamu. Ekyo mujje nga mukitegeera okutandika n'enkya tunywezaamu. Tewakyaliwo bino byanziriraamu mpulire, tewakyaliwo byakutamwatamwa ng'oddamu ekibuuzo, tewakyaliwo byakugamba wakayima bw'omuyita jangu oddemu ekibuuzo, lwakuba ku mutendera guno tetukekejjula. Naye omutendera oguddako nga tuvudde kuvaawo mpitewo gwe tuyita kasasambulabbwa, awo oyita wakayima nga weekuba akasaale mu kigere. Ekibuuzo bwe kikutta nga tukukegejjulako obubonero 5. Bw'oba obadde toyinaayo wadde akabonero, awo otandikira ku 0 ng'ate tukubanja. Kaakati awo naye guno mu butendera oguddako ogwavaawo mpitewo gwo gubeera gwa speed, gubeera gwa tewabeerawo kunanaagira, kuba olwo tuba tutandise okufuna abamanyi. Nankima buuza kuba tuwuliriza. Okusookera ddala mbuuzaako ekyemu waffe Kamya Joseph, n'abasomesa bonna aba St. John Mary Muzeeyi Bigada SS, n'abayizi. Ngenda maaso
n'abayizi aba senior 1, senior 2, senior 3 mpaka ku bamukaaga. Era nebaza obuwagizi bwonna bwe bampadde. Katonda naye yatuyambye ne mujja babiri kuba essimbo ly'oyogeza. Singa mwabadde bana twandisuze wano genda mu maaso Nankima. Era tumirako ne mama wange mukyala Nakaterozi ne taata Mukago Charles n'abaana bange n'abantu bonna ab'oku kitundu era n'ababatundidde radio obudde y'omuntu wa bulijjo. Kale tweyanze gaba ebigaddeyo mwebale omwana wammwe yatuuse bulungi Nankima ali yetyanekedde bulungi mu yunifoomu ye era nammwe ne mumuweereza obubaka Nankima buno obubaka bwonna bubwo. Bano bayizi ba siniya ey'okubiri bakugaye tebaagala kubaswaza mulimu Nalubega, Matovu, Shaka ne Kibunga. Kibunga Junior. Ani? Kibunga Junior. Bonno. Ono ye mukulu w'essomero omukulu Kamya Joseph ne staff ya Joseph Mary Mbirizi. Manyi obubaka bw'omukulu w'essomero Prosi ya bupima awulire bwe buzitowa. Ayogedde mu Luzungu, we hope that you will do well for the image of our school. Nalo. Ako sikategedde. Naye abitegedde gwe babiwandiikidde. Obuwulidde buzitowa. Bwa mukulu wa ssomero ddala. Kale tweyanziza. Bano bagambye ye Nakaana Tone Mariamu yanvaamu. Mgwe totuswaza. Nabateekako ne wano together with the prefecture of body mulimu Makumbi Lawrence, Ndawula, Atalio Naliberito, Sempeera, Sinabakooza, Kabanda bonna bakwagaliza buwanguzi. Kabanda ataligwe kuba ono ye Kabanda Ephraim wa security. Kakati ono maama wange ekyalo kyonna kiteze radio Buddu naye bamugumu nze maama wo ne taata wo obategedde abo. Njagala olage Nasuuno oyo nti mugume Ansere mu wasiniya ya mukaaga agambye nti Nankima tonswaza bino abitadde mu lulimi lwesitegera ng'obudde buzibye. I wish you the best of luck. Mbu never give up oba byakulya simanyi. Ono muyimba Moses Matic muzzukulu wa Kisolo. Nyabo ab'Enkima be banzaala okiwulidde. Muto muswaza obaka mwebuli buzitowera ddala. Sendagala Pius sini ey'okuna Nankima n'abaana be kubigadde nga bamanyi Oluzungu. Sijja kulwogera naye akwagaliza buwanguzi obubaka buubwo okuva mu sini ey'okutaano. Nakalanzi, Nabakooza, Nakayena, Nakyanja, Nabasajji, Namweruka, Kwagala, Namulindwa, Najjinda. Sente eziri muno zibadde za buddengo. Tukulinamu essuubi lingi. Ku lw'obuddengo bwaffe bwe tufiiriddwa totuswaza. Nankima toswaza abaana bano. Omuyinza okwefiiriza akasente ako n'akakuwa ne yeefiirizaako okulyako. Kale ate togenda n'obalangira. Ono agambye from Kemirembe Flavia siniya yakutaano Nankima nga tuli ne bannaffe kale katubasomeko ku mpewo. Sebuchu Ronadi Kawuki Via ne Sekidde Franka Kawesi Joshua agambye totuswaza obubaka mwebuli. Okuva mu siniya ey'okusatu ye Kimera, Kato, Kasinga, Suuna, Lubega totuswaza. Buli omu nno bw'agamba. Nankima nze nkwagaliza buwanguzi bwokka. Ye Nannuuni Jovia siniya ey'okuna naye ali ne bano Nakawojjwa, Namanda, Natugonza, Namulinde, Namugga, Namuli. Okuva mu siniya esooka Kayongo, Kimera, Swabula, Nasamula, Nakayenga, Nakiza, Namuganga, Kanamugire, Namaganda, Reidi and Franks abayizi kale Nanyunja bwe bubaka obwo buteeke waliwo bwa Nankima. Kati Nankima
butono busajja obutono kozi bukola babulwanira musanja ate n'omusajja omwali enkoko ye nkutandise tuluwuze nti wazze kuyisa bivulu tugenze mu maaso akyogerako si yakireeta lugero lumaleeyo akyogerako si yakireeta omunafu tayita njala kujja obubonero busatu engero zino nno zikutuusibwako bannaffe aba St Andrew Junior Academy wali ku Kampendagwe. Olwokubiri alowolereza enkoko byerya katonyeze alowooleza enkoko byerya tagimalisaawo ettooke ne bootaddamu kibuuzo kyembuuziza gwe ddamu buze mpa kyakuddamu kyokka okitegedde ekyo bwe kitegeeza Jesse bw'oba okoze enkoko bw'oti n'olowooza enkoko byerya okomaawo kyekyo kyakuzeemu. Tugenze ku kibuuzo ekyokusatu amaaso g'enjala Nankima gatuukira mu lusuku busatu Nankima yakopye. Ekyokuna amaluma katonyeze awo nkulina amaluma tegaggwako musu nedda wamma Nasuna kitwala akiganye si njala ewe lukomaawo kati kino kituwandiikire nga bwe kiwandiikibwa okwejjukanya ja ezannabansasaana wu ka na ya bakuwa obubonero obwo busatu. Njagala omuzindaalo ogwo gutereereze Nasuna omumpeera ebiwaawo ebyo Nasuna abyambale ate mutwalaganye bulungi nnyo. Omulungi awuliriza tuli mu Akabbinkano tufundikira omutendero ogusooka bwetyo bwe tugufundikidde. Nasuna muli mutya ebbaasa eyo gyongere eno gimpe muli bulungi mugyebale oviiriddewa ewa munywanyi wange mukulu gwayambadde gyali mugambe nga nkyaye nnyo naye kale mutumireko ntumirako director w'essomero lyange Nelson Mandela Senior Secondary School Mr. Gwayambadde Moses ne HM Mr. Kaira Kuraish ne jjajja wange Yasin Nsabayezu ne master Nsabayezu abajjajjaawo oyo naye mukwano gwange nnyo yongera omutumireko. Ntumirako jjajja wange omwami Yasin Nsabayezu akensuso si yafumba emmere nentumirako master wange Oluganda ne madam Master Hudu ne madam oyo yennyini ate ono general manager wanje lino omumanyi mutumireko bulungi akensuso. Ntumirako general manager Angelina bookshop Mr. Kaila Kraish akensuso nti n'ekirabo n'obubaka bwo buno abuleese ekitabo kiramba kikino muno kale tweyanzanye general manager Angelina bookshop mukulu Kaira Kraish webale nnyo webalire ddala n'abangelina bookshop abo bane mugende muguleeyo ku bitabo ebigambo byonna byabirina obubaka bwo buzze ewa Nasuna okuva mu Angelina. Nasuna Janati from Kuraish from Kuraish era Kuraish and Kuraish ne baby Jesse so no Jesse bakwagaliza buwanguzi to Janati from olaba ataddeko biri munda muno kamala okubiraba saagala kugira gundi obaka mwebuli from hanga bangi from Nakiyingi Nakasujja Nakibuuka Natasha Namuwanga Nandawula Nakakesi Ayimbisibwe Namanda Namugenyi Budya Bunje Andrew Nabitogo Nanziri Sempala Namuyiga Nakayiza Nakirya Nabukeera Kasiita Bagambe Ainamani Juko Chiwewa Sebulime bonna bakwagaliza buwanguzi.
ojja kunnyambako buyambi wano. Bonna abo bakwagaliza buwanguzi bigenda mu bbaasa omwo. Wano waliwo Nakala wa Mmire, Janaati okuva mu siniya esooka nabo bakwagaliza buwanguzi. Kwata ne bano ne bagamba nti obubaka okuva eri abayizi ba Nelson Mandela kyabakuza kibiina kyakubiri Nabagala Nolini Nakajugo Paulini Nampijja Teddy Trace Nanyanzi Kisakye Tendo Mbogo Hassan Sengonzi Kimuli Serukuuma Kyazi Nabandeke Shakira Alice ne Kasumba nabo bakwagaliza buwanguzi. Ne buno obubaka era gye buvudde Semanda John Baptist Nampijja Teddy Tracy nabo bavudde mu Nelson Mandela. Ne buno era gye buvudde ni kwendeza obuhanguzi Ruhanga akwebembere ogarukemu je ebibuuzo nalibuwadde gwe n'obusoma ayina emitwalo gy'okkumi ye Katushabe Lilian wa siniya yakuna oluwulidde olunankani nange bwe ndutabula. Kale tugenze nono n'agamba nti Janaati mukwano yenze Namugenyi Alice ne Nakibuule Hadija tukwagaliza buwanguzi Allah akuteeremu obwangu. Nze Nansinjo Majorini siniya ey'okuna okuva mu Nelson Mandela nkwagaliza buwanguzi bambi totya beera mugumu. Ne bano ne bagamba Nasuna Janaati bano buvudde wa mukulu Nsabayezu Mobile Catering Services kyabakuza ono mumanyi nnyo agambye nti tomuswaza era ku buwanguzi yajja okufumbira ekijjulo ate nno mufumbi bulungi. Nasuna Janaati okuva omukulu w'essomero Nelson Mandela mukulu Kayira Kraishi akwagaliza buwanguzi agambye tomuswaza obubaka buubwo obwa Nasuna. Nasuna ebyo tubiwedde nkutandise n'ebibuuzo byo bibino bitaano ebisooka. Ekibuuzo ekisooka engero zino zikutuusibwako bannaffe aba St Andrew Green Light Junior Academy Primary ku Kaapa Endagwe mu Lwengo. Nja kuba nyongera okuba bategeezaako mu maaso awo. Tugenze bw'ogenda e Bulyankolo katonyeze okyalina obudde teeba ekirala ddiramu awo teweerabira kambe. Toleka so teweerabira toleka kambe. Tugenze ku kibuuzo ekyokubiri ebiriibwa mu Toggo katonyeze bijjukirwa mu ddungu. Bijjukirwa byogerwa lwokyogedde naye byogerwako mu ddumbi. Tugenze ku lwokusatu Nasuna wamma ebitono biggwa byokya katonyeze lugero. Nankima naawe lukumeze luddemu omukyala tabegera babisera bakuwa obubonero obusatu kamu. Akuwa Nasuna engeri gy'oddamu ebibuuzo oddamu ng'odalya n'okudalya olinga Hawa naye yavaawo ku Nelson Mandela. Hawa mutulabira Nasuna kiyatukola wano. Kale ebyokulya tibyandeeta nalwo olugero Nasuna luddemu. Nankima mugenyi akiina nnyinimu Nankima mu obubonero bwe kamu. Tugenze kati kino kiwandiike nga bwe tukiwandiika bazze bulala kiwandiike ba za eza n'amasasana ba wu la la obusatu bwo bumuwe. Tweyanze ego mukuwumulizaako awo naawe ate tusooke tuddeko wano ku bubaka bw'abakulu wano. Bannaffe aba Broadway Confectionery Services Limited tuli ku Edward Avenue awo okuliraana
offices za meeya ekyemmanga we tuli kale jangu tukuwe ku byokulya ebirungi tukola cakes ennene eza buli mukolo tuzikola tukola beef samosa mukozi muzita samosa sumbusa tukola pizza tukola chapati ennungi ennyo muwulidde ku byokulya ebyo ebirungi gye biva wano ku bannaffe bali aba Broadway Confectionery Services mugendewo wali bali ku noti 7 noti emu 492 268 oba noti 752 538 153 bannaffe abo genda bakubireko obawe odayo bajja kuba bakutuusaako ebyokulya byabwe ebyo ebirungi ennyo be bateekerateekera ababbinkanyi bano beeyama ne bagamba nti ffe mutubuulire bubuulizi babbinkanyi bameka nga tubaweereza ebyokulya ne kaacaaya akalungi nga bakanywako tugenze St. Andrew Greenlight Junior Academy Primary School wali Kapendagwe essomero lino ly'abawala n'abalenzi balina ekisulo n'abava ebweru babatwala ebyendya birungi ebyemizannyo n'ebitone by'abaana babifaako nnyo abasomesa batendeke bulungi nnyo tulina embeera esobozesa omuyizi okusoma obulungi nga tewali kimutaataaganyiza kati okumanya ebisingawo tukubira director ku simu eno noti 7 noti emu 439 350 oba noti 773 eyo nno teyaggwayo bulungi naye mukuba eri eya walidi ey'emu 439 350 ojja kuba oyogera ne director wa St. Andrew Greenlight Junior Academy wali ku Kaapa Endagwe bazanya n'engo guest house ekisulo kino kiri mu Kimaanya tusuza abagenyi aba buli kika kubanga security tugirina tulina parking ngazi aka music akasenekerevu ekali ebyokunywa ebinyogogo obulungi weebiri ate ku bbeeyi ey'ensoko obuseko bannaffe ababazanya n'engo bano nno batuusako akatuuso ka bwino kale bannaffe bano bafune ku noti 754 999 56 777 Masaka City School of Nursing and Health Science Kalagala Mukungwe Masaka tukugamba nti olusoma olw'omwezi guno tukyawandiika abayizi jangu wali e Masaka wali e Kalagala oba wemuyita ku ssazaawo oba onootuukawo ku ssaza ojja kubuuza obagambe mundagirire Masaka City School of Nursing and Health Science wali e Kalagala kale jangu lutwetula omwana amaze siniya ey'okuna ne siniya ey'omukaaga nga yayita bulungi sciences kubanga betugenda omusomesa bya kisawo kati okumanya ebisingawo jangu kuba ku noti 7 noti 9 488 oba noti 7 noti 8 157 206 okumanya ebisingawo ku Masaka City School of Nursing and Health Sciences. Peony Tents and Manufacturers kijjabo emi Masaka City tukola tente eza buli ngeri eza buli kika mu langi gy'oyagala tukola ku tente okuva ku y'omuntu omu okutuuka ku y'abantu gwe gy'oba oyagala tulina tente ze tupangisa ku mikolo egitali gimu ne bwe kuba mukolo nga gwenkana gutya tente ezo tuzirina mu bungi kobe ng'oyagala tente 10 olunaku lumu tuzikuleetera awo ogenda okukolera omukolo ne tuzikuteerawo nga bw'ozaagala ate ne tuzijjawo ku lunaku ng'omaliriza omukolo gwo bulungi tetukupapya kale tusanga awo ekijjabo emingo okukirira okutuuka ku round about y'oluguudo lw'Embalala ku mukono ogwa ddyo bw'oba ova ku lw'Embalala tuli ku mukono gwa kkono tukubire ku noti 7 noti 6 335 822 oba noti 7 6 emu noti 7 emu 375 beba Peony Tents twekwate twajja kwejjusa St. James Senior Secondary School ekyotera essomero ly'olina okutwalamu omwana wo asome bulungi nga buli kimu weekiri library weeri laboratory weeri abasomesa batendeke bulungi nnyo ebyokulya birungi amazzi n'amasannyalaze byonna weebiri amasannyalaze tulina aga sola tulina aga generator tulina ageva ejjinja kati buli kimu ekigaana ffe tudda ku kirala kaakati ebyo byonna tubirina kale olw'okwewala nnyo abaana okulwala ssenyiga n'obukubo obuyita mu ssomero lyonna erya St. James twabusemintinga obukubo bwa seminti tuleetera omwana wo
tajja kwejjusa ng'ali mu St. James Senior Secondary School ekyotera. Tuli ku noti 7 noti 3 7 2 7 awo ojja kuba otutuuseeko. Buddu Institute of Design and Technology. Essomero lino nno lya mikono. Essomero lino lisangibwa wali Kabaale Bugonzi. Bakowoola abaana bamaliriza siniya ey'okuna ey'omukaaga n'ey'ekyomusanvu nti mujje tubatendeke tubawe amagezi g'omu mitwe tugaba certificate